Mubiru Radio and TV. Ugandan based radio in Abu Dhabi. Oli ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengeno ngaze mbabuuzaako nga sinzidde wano mu kibuga ekya Ain. Ndi mu kibuga kya Abu Dhabi naye nga tuli mu side ya Ain emu egatta states ezikola Abu Dhabi naye nga essaawa zino ndi mu Ain. Essaawa zino ndina omukulu omu akoze omulimu omunene nnyo mu community y'Abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi. Yatandikawo ttiimu y'omupiira ey'abakyala era ttiimu eyo abagenda bagifollowinga ekoze omulimu munene nnyo. Njagala mubuuzeeko katonotono gwali eyo wenna oba oyinza okuba tomanyi Ain She Cranes ttiimu y'abakyala ogitegeere. Muganda we nsaba osookewo yanjuli abatuuliriza. Ya nine sanyu lingi okubeera ku Radio Tawula TV alisinzidde wano Abu Dhabi. Webale kunkyazaako okumpa mukisa guno okubuuza ku bantu abatulaba n'abatuuliriza. Amanya gange manyiddwa nnyo nga Firebase musajja munnankyukakyuka naye nga amanya amatuufu bampita Mubiru George musajja atali amamba amazzi nnywa. Kati njagala oyogereko ku ttiimu eno gye watandika kuba nkimanjiko nti gwe founder ya ttiimu eno wagitandikawo otira ekirowoozo wakijjawa? Tiimu ene y'abakazi nze ndi musajja munnabyamizannyo ndi musajja agala sport. Tolabanga nnyo abaana nga bajja ne batwagira omupiira nga tugenda kukyaza zi ttiimu nga abawala abajjumbira bangi nga baana tugenda mu kisaawe basooka mu kisaawe etwebuuza lwaki nabo tebakisobola te nga batugamba nti omukazi waakwata mu kintu kiba kiki ky'amaanyi. So ne tufuna interest eyo mu kutandika ttiimu y'abakazi. So twalina okulanga nabo bakikola bakibayinze bakyagala bwetyo ne tukwata ttiimu zaali 3 ez'omupiira nga zirina abawala ntuzigattagatta ne tufunamu ttiimu emu. So that's why ntandikawo ttiimu gye bayita yatandika nga Kasukaali njoga naye twalabanga ekintu tusobola kikombayininga ekibeera kino kimu tufunamu ekituufu ekirungi. Ttiimu yali She Cranes ne tugikwata n'ebeera ttiimu eri strong, ttiimu erina amaanyi tugituuma Ain She Cranes, ttiimu eri y'amaanyi. Kakati ttiimu eyo njagala tubuuleko etrainingirawa era omuntu oba oli awo yandiyagadde ogyegattako ayinza kugisangawo. Ttiimu eyo Ain She Cranes ttiimu etrainingira ku Albertine Academy ababeera mu kibuga Abu Dhabi ne oba oliriddawa abaana basinga batraininga ne ttiimu eyo sibabeera mu kibuga wakati batwegattako through social media alaba bu clip alaba banne nga bazannya ne batwegattako. Ttiimu eri mixed si Bannayuganda bokka si bakine nga tuli ttiimu ey'amaanyi etrainingira ku Albertine Academy mu kibuga Abu Dhabi ewa Godoni oba gye muzogiyita Albertine British School naye nga kapitani wa ttiimu eyo ye Godoni yagitwala so tuliko nga ba coach. So ttiimu eyo ekulemberwa etwalibwa Ain Cranes eyamujuze eri ku Albertine Academy. Okay, kakati nsaba obuulyeko omuntu oyo ali eyo yenna oba oli awo tanaba kumanya Ain She Cranes. So fa biki by'oyinza okugamba bye mutuuseeko nga gwe founder wa ttiimu era nga we mugitambuza? Okusinziira ttiimu eyo yatandikira muganda wange sports azitowa kyomuwa kyofunamu kyosiga mu sports kyofunamu. Ttiimu yatandika nga mujaba bazanya buyinja kunyumirwa ne kati ye ttiimu ekyaza ttiimu ezizanya league. Ttiimu jojo kusanga ezanya Dubai Bana FC jojo kuzanya ngezanya country club Women country club ya wano jazanya ngezanya ttiimu ez'amaanyi z'omanya zizanya league za wano batuzimitinzeko ttiimu nga country club ne tukuba ne tufuna ekyokuyiga. Ttiimu wetuuse muganda wange tetukyetaaga nnyo just sala abaana kwagala kibakola ki ate training ebirawo buli lunaku ojja kola omukaaga isawo kiba kiggala naye ng'oyawo joininga ttiimu amaanyi mangi kati. Okay, njagala kwebaza omukulu ono yatandikawo ttiimu eno eya Ain She Cranes era ekoze omulimu munene nnyo okulaba nga Bannayuganda abawala abakyala basobola nabo okufuna ekintu kye byegattiramu awamu. Kati buzibu ki buyinza oga nti oba omuntu wayinza okuvaayo okuyambako ku ttiimu wewe omulaba nga wasikattiddemu woyinza okutegeeza abatuuliriza? Ttiimu eyo gy'olaba okutwaliza wamu nannyini agitwala musajja ayagala nnyo sports, musajja wa byamizannyo tayagala nnyo kufunamu just kintu kino twagala tukizimbe. Omanyi buli wozimba ekintu obaako wootuuka. So ttiimu yeetaaga ebintu bingi. Ezo ttiimu zaali zivuganya mu ziregi waliwo ligi y'abakazi ya wano mu Abu Dhabi mu UAE. Ezo ttiimu zirina basponsa ttiimu ziteekebwamu ssente kati ng'omanyi ffe tuli baddugavu kale tuli baana bajja kuba kyeyo tulina okuzimba omusingi. Omuntu ne waba azze olaba ttiimu amanya bw'ateeka ssente. So olugendo lukyali lunene naye bankubala tulina tukoze eki wetutuuse. So ttiimu yeetaaga okuba nga kale okutandika abaana abo okunyumirwa ekintu ekyo balina bo bennyini balina osooka okyagala ne bakyeteekamu nti tusobola. Okinaaba waawo tujja kusobola sponsor abeeyo abagambe bateeredewo bbaasi. Tusanga obuzibu nga mu kutambula bukya ku makyo mwana agamba
twagala genda Ain kuzanya mupiira aba tugenda Dubai mu tournament muno saswa registration kale emitwalo nga 7 ate alina okunonya transport kitegeeza gwagitwala kati nga Gordon ajja kwata mu nsawo ye asasule sente za registration kati ate ababola banonye sente zaki kikalubamu nnyo kuba tournament zingi tuzimisinga lwambeera ya nfuna okitegeera so omuntu abazimbye ekintu ne mukiraba kati wogolera page za Ain ezo Ain She Cranes nawe olaba bwe batandikira so bakola ki tuba tugenze yandivaga tiimu y'abasajja y'abakazi zanya bwetu mpira yabaduka pesangi baruddawa so ekintu kyatu kibuilding kituke ku level ekola ki nenga ne obo lyazo kuyambako amanya watakola ki watandikira so twagala abaana abo muvemo omwana omu actually mwenyini Ain She Cranes muvuddemu abaana kati ba coach abaana abawala opportunity mweziri muvamo abaana yibasaba nagira nakuba trials encha mujavamo gundi never know muvuddemu abaana kati ba coach batendika team eziri professional so ekintu okireberako ninga abaana bana batuuse ate bana bibalaga mission ekyagenda. Okay, njagala kwebaza mukulu mujuzi Gordon munamitiana akoze omulimu munene nnyo kulaba ayagala nnyo ebyemizannyo era ttiimu yagikutteko nnyo kulaba nga ebaako kyetuukako naye njagala okwebaza kuba nayitawo ko nga ndaba abakyalo bakuttemu batraininga era nsubira abaana abo bajja kubeera bakola omulimu mulungi nnyo. Twagala okubaza mu mwena abawagidde ttiimu musobola okuyitayo ne mbawa ku mazzi ne mbawa kasente ne mbawagira n'ebintu ebyenjawulo ng'engatto emijoozi tulabe nga ate naffe Uganda bannayuganda bawangalira mu UAE ebyemizannyo tubitwalira ddala mu kika ekyawaggulu. Johnson Sengendo bwento we mbasiibudde mubeere bulungi mweraba. Tawira Radio and TV. Ugandan Based Radio in Abu Dhabi.